kulonda kwa 2021 ekibiina ky'NRM kyakolera ddala bubi mu kitundu ekya Buganda oluvannyuma lw'abakulembeze abaali beesimbyewo ku kkaadi y'ekibiina kino omwali ne baminisita ab'amaanyi mu kuwangula bannakibiina ky'NUP mu kalulu akaali akavaawo mpitewo. Disitulikiti y'e Wakiso y'emu ku ezo ezaasinga okukosebwamu eno embeera ng'eno ekibiina ky'NRM kyafuna obululu ebitundu 12 ku buli 100 mu bululu obwakubibwa, era abakulembeze abasinga obungi abaali bakwatidde ekibiina ky'NRM bbendera baawangulwa. Abakwatira ekibiina ky'NRM bbendera mu kulonda okwa 2021 mu disitulikiti y'e Wakiso mu kiseera kino bawanda muliro olw'obukulembeze bw'ekibiina kyabwe okwesuulirayo ogwa Naggamba ku kugonjoola ebyabasobako batuuke okuwangulwa bwe batyo n'okulaba ng'embeera eno teddamu kubeerawo mu kalulu akabindabinda aka 2026. Akalulu ka 2021 aka COVID akalimu COVID wamu ne weevu ya Nuupu ebintu byonna ebyayonooneka abantu bonna baafuna obulabe twayita mu bintu bingi abantu bano baagala okunnyonnyola His Excellency. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Ddamba Musisi bategeezezza nti baanoonyako ne ssentebe w'ekibiina kyabwe era omukulembeze gw'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni okumunnyonnyola ensonga lwaki bakola bubi kyokka ensisinkano yaabwe n'erinnyibwamu eggere. Ebintu bingi nnyo mu Buganda wano ebyonoonese naye ffe tulowooza nga ba flag bearer tutambudde constituency zino bukyanga tuva mu kululu na tukyanoonya kalulu tetukoowanga tutambudde constituency zonna abantu beetaaga NRM. Tusaba president ojja otusisinkane tusobole okubeera nga tukutuusaako ebifa wansi. Ne tubonaabona ne batugamba otwoca mayumba kubanga tuwagira pulezidenti waffe Museveni ate nga ye chairman waffe owa pate nga ffe bafulaga beyala. Mu kaseera kano ne tubonaabona batukoze ebintu batuwandulidde amalusu batukoze buli kimu. Tulina ensonga nga tulina kuzoogera gazaffe za munda mu nnyumba ng'ekiwundu tekinakola ki nga tekinnasajjika. Bano we baviiriddeyo ng'ekibiina ky'NRM gye buvuddeko kyategeeza nga bwe kyali kituukiriza ebitundu 80 ku buli 100 ku ebyo bye kyasuubiza okukolera abantu bwe bali basaba abantu akalulu mu kalulu aka 2021. Kyokka abawagizi b'NRM bano bino babikubyemu ebituli bwe bategeezeza nti waliwo bingi nnyo ebitatambula bulungi era nti n'enteekateeka za gavumenti ez'okukulaakulanya abantu nga Parish Development Model n'emyoga gavumenti bye yeewaana nabyo bwe bijjuddemu vulugu atagambika. Sente tezituuka mu bantu awansi, emyoga tegigenze wansi ku gurupu eza wansi, bantu lwamu gurupu na gumu ze zifunye. Bino bijjidde mu kiseera ng'ekibiina ky'NRM kiri mu nteekateeka y'okulonda abakulembeze abaneesimbawo ku kkaadi y'ekibiina mu kulonda okujja wadde nga abawagizi baakyo baagala abakulira ekibiina okusooka okugonjoola ensonga zonna ezibaluma mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Zubairi Lwalira, BBS Terefayina, Gambuuze.